Abagalwa mukama waffe yeebazibwe. Twagala okwebaza Katonda olw'omukisa, olw'obulungi bwe, olw'okwagala kwe, olw'ekisa kye. Bannange Katonda atukoledde ebikulu. Omuwandiisi wa Zabbuli agamba kyetuvudde tusanyuka. Kino kyeyolekedde mu bulamu bwaffe okuyita mu kusomoozebwa, okuyita mu kugezesebwa n'ebintu bingi nnyo bye tuyise mu kiseera ekifaanana bwe kiti. Naye Mukama n'asigala ng'ate atukoze obulungi obufaanana bwe buti. Neesimye nnyo kubanga mpereddwa omukisa ate era n'ekitiibwa okuyitibwa okujja okwogerako n'ekkanisa ey'e Bukasa. Bannabukasa Mukama waffe yeebazibwe. Katonda twongere okumusinza n'okumuwa ekitiibwa. Mazima singa si Katonda twandibaddewa. Mukama agulumizibwe. Owooluganda Lawrence weebale nnyo olw'obuweereza bwonna. Owooluganda Bire weebale olw'obuweereza bwonna. Mebo weebale olw'okutendereza okulungi okufaanana bwe kutyo. Mukyala Nabukenya naawe weebale bw'otyo. N'abooluganda abalala bonna bakadde b'ekkanisa mwebale okuteekateeka obulungi awamu n'omusumba waffe ffe nga bannabukasa. Amannya nze Pastor Charles Magembe. Nsanyuse nnyo okuba ng'ate sabbiiti eno ndi nammwe. Katonda waffe yeebazibwe. Obubaka bwaffe obw'olwaleero obuliko omutwe ogugamba nti singa si Katonda, ogwo nno gwe mutwe gw'obubaka bwaffe. Naye nga tugenda okubufuna, tugenda kusooka tuvunamu olw'okusaba. Oluyimba lwaffe olukulembeddemu oluli ku nnamba ya 29 olugamba nti nga ddungi erinnya lya Yesu. Mazima nga ddungi erinnya eryo lituggyako ennaku. Ly'erinnya erisala stress, ly'erinnya eriwummuza ebirowoozo, ly'erinnya erisala puleesa ng'abavubuka bwe bagamba sala puleesa, ly'erinnya erikakkanya. Erinnya eryo ndirowoozaako ekiro mu ttumbi, mu makya nga bukedde, ne mu ttuntu nga gwememula, ne ntegeera obulungi ekisa n'ekitiibwa kya Katonda. Okuyita mu linnya eryo Katonda yatukolera ebikulu bingi bwe yajja ku musaalaba e Gologoosa. Kale katuvuname olw'okusaba. Mukwano gwaffe omulungi omwagalwa, Katonda kitaffe yataggwaawo, alina obutafa yekka atula mu kutangalijja okutenkanika. Ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza. Singa si ggwe twandibaddewa. Singa si ggwe obulamu bwaffe bwandibaddewa. Singa si ggwe Mukama olwaleero tetwandirulabye. Singa si ggwe tetwandiridde, tetwandyebase, kubanga eriyo n'ababuliddwa otulo. Singa si ggwe Mukama twandibaddewa, twandikoze tutya? Weebale olw'obulungi, weebale olw'ekisa kyo, weebale olw'omukwano Mukama. Mukama waffe, abantu bo bonna abawulira obubaka buno, abalaba obubaka buno, abantu bo bannabukasa be tuli nabo mu kusinza kuno okw'olwaleero, bawe omukisa. Beera naffe mu kusinza okw'olwaleero okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Amiina. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Ab'emikwano obubaka bwaffe bugamba singa si Katonda. Tugenda kujja olunyiri lwaffe mu Zabbuli 124. Weebale owooluganda lutusomedde. Zabbuli 124 olulimu ebigambo ebikulu. Zabbuli 124 eno eriko omutwe waggulu. Bw'oba olina Bayibuli yo egamba oluyimba olw'okumadaala. Ebiseera ebisinga ebigambo ebyo tetubisoma kubyetegereza. Ate oluusi ne bwe tubisoma tetulina kye tubimanyiiko. Bw'osoma n'olaba oluyimba olw'okumadaala, bw'osoma n'osangako Masukiri ya Dawudi, tebikukwatako. Gw'oyagala kimu kumanya mulimu ebigambo ebikunyumira, mulimu ebigambo ebikukwatako. Naye ebigambo bino, emitwe egyaweebwa Zabbuli zino, gye gimu ku mitwe egituyamba okutegeera Zabbuli eno ekisooka yawandiikibwa ani. Ekyokubiri, Zabbuli eno egwa mu Zabbuli ki? Kubanga Zabbuli zino zirimu ebika 5. Tulina Zabbuli ze bayita ez'amagezi, wisdom. Tulina Zabbuli eziyitibwa royal. Tulina Zabbuli eziyitibwa ez'okwebaza. Tulina Zabbuli ez'okunakuwala. Ng'omuwandiisi bwe yawandiikira ali mu nnaku, ng'alaba amazzi g'ensi eno gamumalawo, ng'empewo embuyaga ekkuŋŋuntira ku bulamu bwe. Tulina Zabbuli zino 124, 125, 126, 127. Zabbuli eziri mu katundu kano wano kwetololera wano
ziriko nti Zabbuli ey'okumadaala mu Luzungu agita the song of ascent. Bw'oba olina version ez'enjawulo ng'eyange wano NIV egamba a song of degrees of David. A song of degrees of David. Zabbuli eno yawandiikibwa Dawudi. Lwaki eyitibwa Zabbuli oba a song of degrees oba oluyimba olw'okumadaala? Kitegeeza omuwandiisi. Oluyimba olw'okumadaala kitegeeza omuwandiisi yali azze kwebaza. Kitegeeza omuwandiisi ku luno alina amadaala Katonda gamutuusizzaako. He has reached some levels and so he has come to thank God for what he has done for him. Aina amadaala gatuuseeko era azze kwebaza Katonda. Zabbuli zino ez'okumadaala tezaawandikibwa abantu nga bali mu nnaku, tezaawandikibwa abantu bakafenyera ebbugga lya labbisi, zaawandikibwa abantu nga Katonda abasitudde nga balina status kwe batuuse ezitakyali za kunyoomebwa. Kati abantu bwe baagezangako muwaana nga Dawudi ne bamugaa Dawudi ng'okoze ebikulu, Dawudi ng'okoze bwoti, oba Sulemaani ng'okoze bwoti, kyeyava abaddanga musinze. Obubaka bwaffe kyebuva bugamba singa si Katonda. Ebyo byonna nga bimaze okubaawo ng'atebenkeza Isirayiri bayise mu ntalo nnyingi, abantu nga baleeta ebirabo n'okwebaza, nga bakuba emirere, nga bayimba, nga bazina. Dawudi kyeyava agamba singa si Katonda. Ekigambo singa si Katonda kino mu lunyiriri olusooka talina bwakimalayo, agamba singa si Katonda Isirayiri eyogere, olunyiriri lukomaawo. Mu Luzungu statements ezifaanana bwe ziti bazita fragment statements. Kitegeeza egwa bugwi ez'ekibwatukira. Singa omuntu ajja nakugamba sinakindi, obadde tonamulabako olunaku lulamba, wakamusinkana nakugamba sinakindi, eyo eba fragment statement. Tomanyi wajja kivudde, tomanyi kikyazaako. Mu Luzungu ebigambo ebyo tebitandika, ate newe kiba kitandise oteekeddwa okumalayo. Singa omuntu ajja nakugamba oli mulungi naye n'agenda, statement eba teweddeeyo. That is a fragment statement. Kakati omusajja agamba singa si Katonda Isirayiri ayogere nti singa si Katonda. Bannange mu bukodyo bw'abawandiisi ab'ebitontome n'ab'ennyimba kino kisitula ebirowoozo by'omuntu okutandika okwebuuza singa si Katonda kiki ddala, singa si Katonda kiki ddala. Kwegamba ako kakodyo k'abawandiisi ab'ebitontome byonna ebyabangawo mu biseera bya Isirayiri ng'alina engeri gy'akireeta. Nga omanyi twali tusoma Oluganda, nasoma mu Luganda twasoma ebitontome birimu entunnunsi ez'omugirano, eza Nankasa. Omuntu engeri gy'aleeta ekitontome kye ne kibakwata omu Babiro. Ebitontome byatunyumiranga, gamba ng'ekyama kya Nsibutiyampa, abayimbi mpulira ennaku zino baddamu ne bakimbamu obuyimba. Tuba tutuuka ku nnyanja ekisoma, awo obudde ne butandika okuziba. Awo nno Matya Nsibutiyampa ne munywanyi we Goloba Bidandi balina akabwa kaabwe akatono akakaali kabakulembera mu lugendo. Balina amadongo enneneko eyali ebasembera mu lugendo. Simanyi oba ebitontome ebyo bannabukasa mubimanyi. Twatontoma ebitontome ebyo mu biseera byaffe biri ebikadde, naye ebitontome birungi. Ebitontome birungi. Ekitontome ekyo maama nkikuweereza, Mama Marion, nkutumidde. Mikwano gyange, Zabbuli eno ey'Ekikumi-24 gye njagala okuddako. Lwaki gyendeese okwogerako mu kiseera ekifaanana bwe kiti? Okwogerako ng'ensi esirisolwa coronavirus, okwogerako ng'entiisa ebadde empitirivu ebuutikidde abantu weewaawo egenda okuggwaawo naye tennaba, kubanga abantu bakyafa. Lwaki Zabbuli ey'Ekikumi-27 gye njogerako ng'abantu baadde mu kukaaba gavumenti tuwe emmere? Lwaki Zabbuli ey'Ekikumi-24 gye njogerako ng'abantu tebakyakuŋŋaana mu makanisa? Lwaki Zabbuli ey'Ekikumi-24 gye njagala okwogerako ng'abantu tebakyalaba ku baŋŋanda? Lwaki Zabbuli ey'Ekikumi-24 gye njogerako ng'abantu basibiddwa mu mayumba gaabwe? Lwaki Zabbuli ey'Ekikumi-24 gye njogerako ng'abaana tebakyasoma ng'ate egamba singa si Mukama?
Lwaki gye njagala okwogerako Zabbuli eno ey'ekikumi Zabbuli y'ekikumi Zabbuli nyimpi naye munyiririzaayo entonotono okuva ku lusooka paka ku lwokutaano eyattula obulokozi bwa Mukama. Singa si Mukama bannaaye, singa tiyali Mukama, omuwandiisi agamba mu linnya olwokusatu, singa si yali Mukama abantu lwe baatugolokokerako twandibaddewa. Nti amazzi ne galuka gakuŋŋunta, ejjengo ne lireeta obusungu bwalyo n'amalala ku bulamu bwaffe. Oluusi zino zibeera nnyombe eziyitaayita, oluusi zibeera entalo ezireeta obuvuyo mu maka. Abantu nga bwe mubawulidde ne batandika okwetta, abantu ne batandika okukola ebintu ebitategeerekeka. Bassebo ne bannyabo, obanga ofunye omukisa n'owuliza obubaka buno, singa si Mukama abantu lwe baakugolokokerako. Jjukira ebigambo bye baayogera nga mulimu n'ababo b'oliisizza, nga mulimu ne b'oyambazizza, nga mulimu n'abantu bozoojjuna naye ne batandika okukwogerera ababo ddala be waali suubidde okusiima. Singa si Mukama abantu lwe baatugolokokerako, singa si Mukama enjala lwe yatugolokokerako, enjala ng'erumya abantu. Singa si Mukama. If it had not been the Lord who was on our side, now may Israel say, if it had not been the Lord who was on our side, now may Israel say. Singa si Mukama eyali ku luuyi lwaffe, singa si Mukama mazima. Nga mu nsi mw'oli mulimu okwekalakasa, mulimu entalo, nga mulimu coronavirus, nga mu nsi mw'oli ne ku muliraano wawulidde nga waliwo eyafudde. Eriyo yankubira essimu gye buvuddeko n'aŋŋamba nti kati sitya muntu kufa, naye ntya muntu kufa mu kiseera kino ekya lockdown. Tunaakola tutya okuziika ku mwagalwa? Tugenda kukola tutya? Abantu nabalaba nga baguluba n'emirambo kugitwala ewa RDC abawe empapula. Wafiiriddwa kyokka onoonya mpapula olinga anoonya visa. Singa si Mukama, gwe oluusi oyinza n'okuba toziyise mu kiseera kino. Naye nkugambye abantu nga tebatya kufiirwa naye ng'omuntu atya kimu n'atambula ntya. Omuntu nga tatya kulwaza naye ng'omuntu atya kimu, bannange n'atambula ntya. Tubuuzeeko abalwazizza mu kiseera kino ekya coronavirus, tunaakubuulira. Singa si Mukama, bannange, singa si Mukama nga tusula ku maggwa. Waalikoze otya mu muzigo awo wooli? Waalikoze otya mu kiyumba awo wooli ng'abaana baakulekawo okuze? Waalikoze otya muwala ggwe singa si Mukama ku mulembe guno guyaayuuse? Abaana nga beeyambudde, music mufu, movies nfu, buli wotambula ku nguudo nfu, zonna zoolesa ekitiibwa eky'okubanga ensi eggwawo. Singa si Mukama wandibaddewa. Olunyiriri olusooka paka ku lwokutaano zoogera ku bukulu bwa Mukama, okulokola kwe okw'enjawulo kwaleetera obulamu bwo ggwe wekka, si kkanisayo, si makaago, naye ggwe ng'omuntu ne byakuyisaamu, obulumi bw'oba nabwo munda nga n'abaana tebabumanyi, nga n'omwami tabumanyi, n'omukyala tabumanyi. Singa si Mukama. Mu Zabbuli eno ennyiriri olw'omukaaga n'olw'omusanvu zoolesa omuwandiisi ng'asinza Katonda. An act of worshiping and blessing Jehovah. Ng'asinza Katonda yakuwa Yawe. Erinnya lino erya Yawe, mbadde saagala ate kugenda nnyo mu theology ono omuyitirivu. Erinnya erya Yawe eritegeeza Katonda ajja mu bantu be n'akwatako. Eritegeeza Katonda akkirira ku mutendero gw'abantu yakuwa. Lord kyovolaba ekitiibwa kino kiweebwa n'abantu nga Lord Mayor, kubanga baba bakulembeze ab'amaanyi naye ng'ate baweereza bantu. Lord Katonda akwatako. Kyokka ate Katonda ono nga ye Katonda Elohim, Katonda ow'amaanyi, ayogera obwogeza ekigambo emiti ne gimera, ayogera obwogeza ekigambo amayengo ne gasirika. Alina characters ez'enjawulo naye nga zonna zoolesa obulungi n'ekitiibwa kye. N'ennyiriri ezisigadde omuwandiisi agezaako okulaga nti sikyatya biri mu future yange. Sitya future kati kubanga ndi ni Katonda ono. Siina kyentya kubanga Katonda waali maze okumulabako, singa tabadde ye ebintu byonna bibadde bimaze okunkyankalanako. Zabbuli 24 omwagalwa gye tutunuddemu olunaku olwaleero, tuli wano mu kanisa e Bukasa. Zabbuli 24 mu mwaka ogwa 1582
zabbuli eno yayimbibwa omulundi gwe yayimbibwa ogutakyayinza kwerabirwa mu byafaayo by'ensi byonna mu Edinburgh. Zabbuli eno gye yayimbibwa. Minisita John Dule bwe yali ng'ateereddwa okuva mu kkomera mu mbuzi ekogga n'alyoka asisinkanibwawo ku mulyango guyingira ekibuga mikwano gye 200 abaali bamwagala ennyo ng'era bamukulisa enkomyo. Naye mpolampola ennamba yagenda yeeyongera ey'abantu abaali bamwagala, ennamba ne yeeyongera nga bamukulisa ekkomera eritali lyangu kuva mu biseera ebyo olw'emisango egyali gimuwayiriziddwa nga gimuteekeddwako. Agenda okwekanga ng'ali mu masekkati g'abantu ng'e2,000. Mu mwaka ogw'olukumi-mu-bitaano-mu-kinaana-mu-ebiri abantu 2,000, kitegeeza abantu bangi, kumpi abantu bonna baali baweddeyo buggwi nga bakuŋŋaanye. Abantu bano ne balyoka batandika okuyimba nga boolekera ku nguudo z'ekibuga nga bagamba nti Isirayiri kaakano egambe singa si Mukama. Isirayiri mu maloboozi ge baayimba nga beegattidde wamu. Zabbuli yali emanyikiddwa obulungi mu kiseera kino nga bayimba amaloboozi amalungi nti singa si Mukama, singa si Mukama ani yali kulokodde, singa si Mukama ani yanditulokodde. Isirayiri egambe nti singa si Mukama. Bo bennyini baali basituliddwa. They were much moved themselves and so were all who heard. N'abo abaawuliranga ennyimba ne balyoka basitulibwa mu mwoyo. Olugero lugamba abaagalwa nti n'omusajja omu ku baali basinga okubonyaabonya n'okutta abantu mu makomera yawulira, era bino bye yayogera. Yagamba nti ye ebbanga ly'amaze mu Scotland tawuliranga ku maloboozi agafaanana bwe gatyo, tawuliranga kuyimusibwa kwe yafuna mu birowoozo bye ng'alaba abantu bajaguza olw'obulokozi nga ddala naye mwennyini ng'omussi agamba wateeka okubaawo ekimpugudde obutatta muntu ono, wateeka okuba nga wabaddewo Katonda ow'amaanyi amulokodde, singa si Katonda mu butuufu nange omusajja oyo naalibadde namusse. Zabbuli eno yayimbibwa ku mulundi ogwo ogutakyayinza kwerabirwa mu nsi yonna mu Edinburgh, Scotland, 1500 omwaka eyo dda nnyo. Zabbuli eno nga eyimbibwa naye olwaleero ekola mu bulamu bwaffe nga tulaba Katonda bw'atulokodde mu kamere. Emmere yafuuka akamere, mu sukaali yafuuka kasukaali, butto yafuuka ka butto, obuliri n'otulo twafuuka oba otulo tuli mu butono ndowooza. Naye ate ku luno tweyongera, otulo tuli mu butono naye ku luno tweyongera ne tufuuka ekyalibadde otulo ne fuuka agalo nga twebaka emisana n'ekiro kuba tetulina gye tugenda. Munywanyi wange yankubira essimu n'aŋŋamba nti kakati tutambulira wansi, tutambuza mbuto. Oli mu nnyumba weekulula bwekulusiba otyo olubuto luli wansi. N'abantu ne batandika n'okuzanya mbu nzuukuse enjala obuliri male nziremu neebake. Otulo twafuuka agalo ng'obudde tebukya, nga newe bukya era osigala mu nnyumba. Singa si Mukama. Banange Zabbuli y'amaanyi. Nze nsitula omutima. Zabbuli ekyusa omutima gw'omutujju n'agamba kisobose kitya nze obutatta muntu oyo ddala ekitiibwa kya Katonda n'awulira amaloboozi agayimba nga gasinza Katonda ge yali tawulirangako mu Scotland. Ebiseera ebisinga abantu baagala okumanya wajjo gy'eddogo erikukuuma nirikubezaawo mukyala gwe, mwami gwe, muvubuka gwe, muwala gwe. Abantu baagala okumanya eddogo ne basurprising, era oluusi babeera surprised bwe bawulira ng'obagamba had it not been the Lord, singa si Mukama. That is a great surprise. Abantu baagala okumanya eddogo. Oluusi bakusindikira n'eddogo ne litajja. Oluusi bakola n'ebintu, bakwogerako ebigambo, bakujwetekako ebigambo, Mukama n'abikomya ne bitalanda. Kubanga abantu nga bakumye oluyiira lw'ebigambo siruziziki terumalaga. You cannot stop it like that. Ekigambo ky'Oluganda terumalaga oluyiira bannange. Ekigambo ky'Oluganda kizibu kinnemye okwogera. Naye abantu ne babeera surprised nga bawulira obagamba naye Mukama baadde bakusuubira okubaga nkoko teggwa mu buloolo.
jjajja galaba ne bagenda okuwulira ngo bagamba kimu Mukama singa si Mukama nandibaddewa. Abantu oluusi baagala okumanya omulogo eyakuwa amaka n'obufumbo obunywedde ng'oluusi tobeera nawo omwami n'omuleka oba omukyala n'omulekamuuko naye nga mwe musigala mukwatagana mwagalana. Oluusi mubeera mwenna mu bunaku bwammwe ne mu bwavu bwammwe. Abantu baagala okumanya kiwamuwa omukazi omulungi oba omusajja omulungi nga takuviira naye bagenda okuwulira ng'ogamba singa si Mukama. Okwo kwewuunya gye wajja omulimu emirembe n'emmere gy'olya buli lunaku abantu beewuunya n'okwewuunya shalom peace of mind gy'olina health obulamu buli kiseera obeera otiba butibi olya mayuni na kawunga ne wenna onigina buniginyi bwoti n'onyenya akabina n'oyitawo ne bagamba ebitumbwe ekikazi kyaba kirya buwunga n'ekinyirira bunyirizi n'ogaa kitiibwa kiddire Mukama singa si Mukama. Hallelujah, hallelujah bannange. Singa si Mukama. If it had not been the Lord. I want to make an appeal. Please, don't dare forget the Lord. Teweerabira Mukama. Katonda agwanidde okusinza kwaffe n'okutendereza kwonna kubanga singa si ye tetwandibaddewo. Agwanidde ekitiibwa n'ettendo. Nsaba Katonda eyawandiisa omusajja ono Zabbuli naawe akuwandiisa oluyimba olujja ng'oyimba olw'obuwanguzi bw'anaakutuusaako. Weebaza olw'ebyo byakoze olindirira ebyo byagenda okukola mu bulamu bwo. Mukama abawe omukisa. Mukama abaagala nnyo. Nsigadde nze Pastor Charles Magembe. Banabukasa. Bye bye. Katonda abawe omukisa. Katusabe. Mukama waffe omwagala weebale. Singa si ggwe twandibaddewa. Singa si ggwe twandigudde. Singa si ggwe abantu bwe baatugolokokerako. Singa si ggwe omuyaga we gwatugolokokerako. Singa si ggwe enjala we yatusitulikirako. Singa si ggwe Mukama ng'ebintu bitutabuseeko nga n'amaka gaffe tetukyasobola gafuga. Singa si ggwe ku baana abayaayusa omulembe guno Mukama twandibadde waffe. Mukama singa si ggwe mu kweraguza okuli mu nsi muno ffe twandibaddewa. Ye ebiseera tubiyiseemu tutya Mukama. Ffe tubiyinzizza tutya. Kibadde kisa kyo nakwagala kwo. Yongera okutuwa omukisa. Yongera okubeera naffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina, amiina, amiina. Kitiibwa kiddire Katonda.